Bafa balungi aba programu yaffe Eddalu nate tukomyewo tubadde tubuliridde naye nga gye tuli tufumba mpola mpola kati omuntu omu oyinza okwebuuza oba leero tutambuliddeko wa munaye twatambulidde side ze Nachief Meno Mukono district gye tuli mpola mpola gye tugenda okuba nga tutambulira olunaku olwaleero. Show yaffe eno eli proudly sponsored by King Monte Studios, abakuba ebifaananyi, abakola photoshoots, abakola bulk SMS, abakola birthday parties, onakufiira, mbaga, kwanjula, proposal, kyona kyoyagala aba King Monte babeera bakikutuusaako. Basangwe walere Nankulabe ku Prime Tower ku level 3 ku dduuka D04 ojja bo basanga obunamba ngenda bambukuwa maaso awo bajja babakolako bulungi nnyo. Gwe mulungi abadde yakalaba programu yaffe eno Eddalu. Tuleeta abantu ab'enjawulo abasobola okuzaamu amaanyi. Gwe muvubuka ali eyo waliyo n'abamu betuleeta nga olowooza oba like ekintu ky'olimu oyinza kukivaamu otya? Ye gwe ali bw'ati ne bwe bati oyinza kukola otya okuva mu mbeera ey'enjawulo eyo gy'olimu? Ate nno olunaku olwaleero waliwo omugenyi gwe nnina nga tannaba kubeeyanjulira. Nyongera okujjukiza osubscribinge wansi awo ku channel yaffe, okommentinge olikinge nga bulijjo tukikola. Katugende straight atubuuzeeko tumumanye yaani, sigenda kujula bitayidde tumale tukomewo. Kale nnyabo. Kati nze Musawo Karim, abangi bwe bamanyi nga Musawo Karim naye nze Mufono Karim. Nabeera Nakifuma mu katundu ke bayita Kaganjo. Banaye twesiimye ffe okubeerako mu katundu ke bayita Kaganjo. Omwami gwe tuli naye olunaku olwali bamuyita Musawo Karim. Abangi era gwe bamanyi nga Musawo Karim naye yagambye nga ye Ofono Karim. Omulungi ali ku programu yaffe Eddalu wakutunulira bwe bati atubuuza ekibuuzo oba muli yeebuuza ekibuuzo ate oyo gwaleese yaani, akola ng'oba ki, ye nga ye mu bulamu bwe ali atya, obulamu bwo obutambuza otya gwe nga gwe? Obulamu obwange ndi muntu wa bulijjo nga entambuza gye ntambuzaamu mbeera ya kuba nti era si ya njawulo nnyo. Kisooka omulimu gwange ne Musawo Kinansi ng'omuntu yenna omulala basobola okubeera. Sina nnyo bulamu bwange ti bwa njawulo nnyo n'abalala. Wali agadde ki? Musawo Karim atugambye ng'omuntu omulala yenna teyeegulumiza nga wenyinza okugamba. Si muntu wa njawulo nga wagambye muntu wa bulijjo. Agambye Musawo wa Kinansi ng'era omuntu omulala era n'ebintu byakola ng'era abantu abalala aba bulijjo bye bakola. Naye ng'olunaku olwaleero tugenda wano nga ku Eddalu tugenda okuleeta omuntu nga tumulabye. Gwe muvubuka ali eyo waliwo ebintu eby'enjawulo bimuyisaamu amaaso oba ebintu bye mukola nga tomanyi nti oba kinaakuviiramu kitya oba kinaabeera kitya. Musawo Karim olwaleero tumulina. Musawo Karim, ozaalibwa wa? Nzaalibwa mu disitulikiti y'e Mukono ng'era wendi wano si bwe nzaalibwa. Nzaalibwa mu Nnongo, ekyalo bakiyita mu Nnongo, eggombolola la Kasawo, naye we nava nenzira wano e Nakifuma, ekyalo kye bayita Kaganjo. Naye eggombolola yange gye ndi Musawo zino kimenyedde. Mbadde kimenyedde naye kati saawa zino tuli mu town council ey'e Nakifuma. Abantu b'e Kasawo tubabuuzizaako mu ngeri ey'enjawulo. Musawo Karim, bazadde bo balina? Omu gyali naye omu yavaawo, yafa. Ekirala yagenda simulabye. Yafa simulabye, nyimange waali. Kati omuntu yandiyagadde okumanya okula otya nti maama akuzadde tata tomulabyeko kyannaku nnyo ekyo kibi, naye kati obulamu bwo enkula eyo wakula yeggwe bano abaana ababeera n'effujjo nga babuna ebyalo oba wali bano abaana abakakamu ababeeranga awo nga ne oba omukoze eki?
Ku bintu by'obuuzizza ngenda bikunyonyolawo ebiti. Timbadde muntu ow'enjawulo ku baana abazaaliddwa, nkiwa sibadde muntu wa ffujjo, muntu abadde atya awa abantu respect, mbadde muntu awa wadde si muzadde wange kiri nti muntu mukulu nina kumuwa kitiibwa. Era muli nange mwenzadde abaana ngezaako bateekateeka nga we mbadde, naye sijja kwenyumiriza nnyo nti bazadde banteekateeka kuba bali tebaliiwo. Bange eyo yanziza nga ndi muto sitegeera, ku lw'okuba kitange yafa nga sinnaba kumanya kwawula nti ono oba y'oli simumanyi. Musawo Karim atugambye be baali bano abaana nga bawa abantu ekitiibwa. Otubuulidde awo eby'okusomako. Okusoma kwosaasoma. Tewagendayo. Kati lwaki kyajja bwe kityo? Kuba wolabamu omulembe guno nedda ennyo ng'abaana waakiri bamutwalako wa n'abeerako eyo. Nayitira mu bulumi bungi, tekyategeeza nti okusoma saayagala, nayagala okusoma. Naye ku lw'embeera y'ensi omwana akuze talina muzadde we, omwana atuuse okutegeera kwawula naye nga tamanyi nti muzadde taata yabeera atya, wabula nabeera ne bataata baffe abooluganda ba kitaffe. Naye nga nkulawo nze leero ndi wano, olulala ndi maka malala, bataata abalala ab'enjawulo abo. Naye ku lw'empisa gye bampisaamu saayisibwa bulungi kutuusa wensigalira ddala ewa jjajja wange azaala kitange. Ekitegeeza nti teyalina busobozi, ate bali baafa ku baabwe. Kati ate ebyobugagga bya muzeeyi byavaawo nga ffe tetunakula, ne babigabana byabwe, tulina kye twasanga. Kati Musawo Karim, nga tetunaba kugenda nnyo eno mu bukulu bwo, ozaalibwa mu mwaka ki? Omwaka gwange nina emyaka kati 34. Wenda n'ezigwamu. Musawo Karim, tulabaawo abooluganda ababigabanye kuba munaye bo balinamu embeera zaabwe bo nga bo, abaana b'omugenzi nga tebabafuddeeko bali awo. Kati wano we tutuuse tulaba ettaka ddene, awantu we tuli wanene. Kati ojja otya mu kino eno? Kati kasaana navaayo mu bulamu bwange obwansi, nali sinakula kulirira nnyo, nensobola okuba nti ndowooza nfuna okuyitibwa mu myoyo egya lubaale, bisambwa gy'ekika eginsiima, era nkiwa nenfuna obuzibu bw'okutawaanyizibwa okulwala biki biki, kunoonyereza nga gyegintawanya. Ekyavaamu nensobola okuba nti ntandika kuba ennimbi. We nagenda ew'omusawo nasobola okuba nti ambuulira, netandika okuba ennimbi mu byalo. Bye bansaba nenoonya engeri gye mbifunamu nembitwalangayo mpola mpola. Yes, awo no we nava we byatereera, Kama Katonda nakisaamu omukisa, buli gwenkolako nabanga awona. Amiina. Kati Musawo Karim, omuntu yandiyagadde okumanya okuyitibwa okufuna mu mwaka ki? Awo nnyinza okuba nalina emyaka 18. Izibwa walina emyaka nga 18. Kati okuba ennimbi, like wamalako otya? Kuba woowa n'abantu bannaye wobambi wanene. Sigambye nti nagenda kulimanga nengula wano. Ngambye nagenda nga okulima okutereeza embeera enzitawaanya. Nekisangibwa nti lubaale atereera
nenfuuka omusawo kwe kumpita omusawo Karim, omusawo w'ekinazi. Kati Musawo Karim, kuba waliwo ffenna tulina ebintu bye tukola waliwo w'okola ku muntu n'owulira nga ono kasitoma ye akuwaddemuko obuzibu kalina emyaka 18 ebintu bitandise okutawaanya muli weebuuza kiwakikola otya ye ani gwe weebuuzaako ebiseera ebyo kuba nkimanyi we byakutawaanyiza olina gwe waddukako n'omugamba bannaye waliwo kino na kino. Kati ebintu gwe byoyise ebintu ate nze byesobola kuba bye bimpadde nina kuyita nti emyoyo gy'ekika gyatandika okuntawaanya nesobola kuba nti mu myaka 18 egyo nali ne jjajjaawo. Kati byansumbuwa nga tuli ne jjajja olw'embeera enzito embi naye ng'ate tewali asobola kunkwasizaako. Bakitaffe abato baganda bakitange baalingawo naye ng'ate muli bakirabanga kwekoza tuyitira mu mbeera enzibu ennyo kutuuka kubaako w'otuuka kale naye bakirabanga kwekoza ate n'olumbe lukola ki lunnuma. Jjajja eno bwakeera ku makya n'agenda n'alimanga nejja naye ne bamugamba bye bamugamba n'alowooza nti bya bulimba n'atandika okwagala okunkosa okunkyawa ne baleeta ebigambo bingi ne basobola okwagala okunkyayisa jjajja wange ate nga ye kitange ate ye jjajja alinga maama. Luvannyuma ebintu byansitulanga ne bitandika okwagala okumpa okuleekaana ng'omulalu. Jjajja watandika okitegeera nti omuntu ono kirabika kituufu. Ate ne bwe yampa ku mmere nembeera nga sirya emmere enfumbe ate agenda okwetegereza emmere etali enfumbe gye ndya. N'amanya nti omwana ono alabika kituufu aliko emyoyo egitali mirungi gimusumbuwa. Olw'okuba emyoyo egyo giyinzika okubanga ngeri muzeeyi wange gye yali omusawo w'ekinnansi ate n'avaawo. Mu kuvaawo kwe njjukira yafa enfa etaali nnyangu. Yafa n'abula tebaamuziika nange banyumiriza buki bunyumirizi yavundira gy'ayavundira kati bo bamanya batya ate yadda nti lwali lutalo lwa Kwena ne Museveni kati ebiseera ebyo baali Budaama. Njjukira abantu beeyo Budaama abasa abamu baakola ki baayingira mu lutalo olwo kati kwe kubula bwekityo bwe kyali. Ebyo byonna history banyumiza buki bunyumiza. Kati omuntu ali eyo ng'ayagala okumanya jjajjawo yakyali omulamu ne baganda ba taatawo abagamba nga yeekoza abaatwala ebintu bya taatawo bakyali? Kitange taliiwo, manya jjajja taliiwo naye yafa kati myaka gyakayitawo 2 kutuuka kati abo we bali. Kati ate tukulaba wano ogambye nti wakula ne jjajjaawo ate nga ne maamawo akyaliyo. Kati kijja kitya okula ne jjajja ng'ate ne maama waali? Oba mwabeera mu maka ge gamu ne jjajja ne maama? Nedda maama ono nagenda otandika otegera nga siri ne mange ndi wa jjajja era nga mange simanyi gy'ali naye nkuze simumanyi. Yajjanga kundabangako ng'omwana we naye nga saakumanya nti ono ye mange. Nkulirira ne ntuukira ddala okwawula ennyo ne bamundaga nze we ntuukira ddala okutegeera nti mange y'ono nga ntanzise obwongo bwange ntandise kuseesinga naye mange y'ani. Nesobola okuba nti noonyereza maama waali ne munoonya omutima wange tekuteredde. Mpozi yali yafumbirwa oba musajja omulala baawe. Kati awo nno we namutegerera nti ono ye mange muganda wange omukulu eyantwalayo nga yamanyiyo gye ya maama gye yafumbirwa ate nga muganda wange oyo yali wa step maazi era teyali nti nyaffe y'omu. Awo nno ye
ye yali amanyiyo n'antwalayo nensobola otegeera maama waali mange nensobola okuba nga mutegeera ensonga eriwo bwe mba sirabidde bwe namutegeerera awo ndowooza nalina myaka 10 oba myaka 15 kati ntandikiriza okulabika nti nno empewo zitandika okuntawanya nga mange maze omutegeera. Naye kati mama we wamutegeera otukulaba n'akulaba yakusanyukira okulaba ku mutabani we kuba obadde omunoonya? Yansanyukira naye ekibuuzo era kyalimu. Namubuuza ekibuuzo, maama ddala kituufu embeera gy'ondazeemu olaze nti oneetaaga? Yanziramu nti olw'embeera y'ensi tekitegeeza nti okuleka ewammwe nali sikwetaaga, tekyali busobozi bwange, wabula obusobozi bwe bwakireeta ekyo saalina busobozi. Singa nalina obusobozi nalibadde, kuba ne bwe nalibadde eno naawe oluusi saalisobodde kukuza. Awo kyekyampa okugamba nti kumusonyiwa embeera bwetyo we yali. Kati tukulaba 18 otandise, ani yakuyambangako okutambula? Kuba mulina okutambula ku basawo mukebere omwana ki ekimutawaanya, nga bw'ogambye nti walyanga ku mmere embisi nga enfumba ogirekawo. Ani yakuyambangako? Kati okunnyamba ewaffe wano ngeri gye waali obusawo tukuze tubiwulira we byatandika okuntawanya. Laba ate bazeeyi bange abaana abato bebagamba nti kitaawo oyo engeri gye yali yingirako mu magye alabika yattako ki ku bantu, kati emizimu gigirabika gye gimutawaanya. Baalina empaka zaabwe nti wa sirubaale kirabika mizimu gy'abantu gye yatta. Awo nno kwe kugenda kubaako wantu we bantwalako, kwe kutegeera nti Lubaale yakolaki yannuma. Awo nno we byagwera awo bintu waliwo bye baabatuma tebasobola bikolaki bitwala. Jjukira eri waliwo ebugerere mwanyina wa maama wange ye kojja wange naye akola omulimu ogwo. Kati nze we nalaba nga bano tebafaayo kwe kusituka ngende wani ewa kojja ebugerere Kayunga eyo. Kojja we natuuka amaziga ne gayiika naye ku lw'enfaanana gye nali nfaananamu. Kojja n'ansitula n'antwala ewa mukwano gwe kuba yali tasobola kuntereeza mpewo kuba yabaani kojja wange ng'alina kumpa muntu we mulala mukwano gwe. Ebintu ensonga ne zivaayo nga we beetaaga ebyetaagisibwa n'enkomawo kuba babaako engeri gye baweweezaamu kwe kudda omubiri gwange agukakkanyemu netandika okuba ennimbi mu byalo ne kwe kuba nga ngula bintu mpolampola nga wentwalayo. Kati omulabi yandiyagadde okumanya, tukulabaawo kojjaawo akuyambyeko akututekewa mukwano gwe ebintu bye babasaba ye wotugambyeko nti engeri gye wali ofaananamu ng'otuuseewo yakutunako butunuzi n'ayungula amaziga. Omulabi yandiyagadde okwagala otusigire ku kifaananyi, wali ofaanana otya wagendereyo wakojja? Kati era oluusi gye embeera y'emabega oyinza obuteeraba nnyo wabula eyakulaba yasobola okuba nti ategeera embeera gy'oba olimu. Naye bwe mba ntunudde nti saali mu mbeera ki nnungi, nali nnyengeredde ng'omuntu aweddemu omusaayi, ng'omuntu ng'era wonala omuntu atalya buki bulungi ng'olumbe lumukolaki lumuluma. Bwe bityo we byali. Kati kojja kwe kufuna amaziga amangi kwe kugamba nti ye n'aŋŋamba nti nga byayogera sibimanyi ebiseera ebyo nti mukoddomi wange omwana ng'akyali muto wadde wali waŋŋamba nti wali baatuuse
nkimukolere oba mukwasa empewo zo kati jjukira nakula simanyi tikojja bakuyogerezaganya nani ne muzeeyi wange nti wendi bankuze omwana gwenzadde mu mmwe munaamukolaki munaamukwasa empewo ez'ekika kati ye kwe kunnyonnyola nti mukodemu wange yali anjagala nnyo naye bakuzaalira mu biseera by'okutereeza ki empewo ezo mwanyinaze mwe yakuzaalira kati ndowooza we natuukayo ne balowooza nti yembeera eyo empewo ezo ze zinnuma. Kati omulabe yandiyagadde okumanya nga watugambyeko nti waliwo watuukanga okola ebintu eby'enjawulo ogudde eddalu okoze biki nga buli omu yeebuuza ewaka omwana abadde ki kati nembuuza walalukirako ku kkubo abantu naye gaba bannange saalaluka wabula ndowooza waliwo embeera eyajja kati ng'ey'okkuba enduulu nekijja nga omuntu nga we nali ngenda ogwa ddalu naye saatuuka mu lengi y'okugwa ki ddalu wabula nalwala nga obwongo bwagala kubanga butabuka ate sitabuka webityo. Wow. Omulungi akyatwekumiddeko wano ku puroguramu yaffe Ekyaddala ku LMTV tukyali ne Musawo Karim katugendeko mu bulango bw'abakama baffe tukomewo emboozi ekyagenda nze ng'omwenyumidde simanyi gwe ali awo ekoze etya kyenjagala okugamba kimu kulikinga okumentinge osubscribinge era n'abatuteekamu ensimbi be bannaffe aba King Montage Studios abasangibwa waliire Nankulabe ku Prime Talk Level 3 ku dduuka D04 bakola embaga bakola okufiirwa bakola okwanjula okukyala okuhinjira buli kimu kyowulira kyoyagala aba King Montage leka kibeere ekyokuddibwamu ekyo katukomewo tweyongereyo. LMTV, let's go fast.